Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga ng'eyita mu kitongole ekikola ku kuyingira n'okufuluma kw'abantu mu ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga ki immigration kiriko abagwira abawerera ddala 231 bekikutte nga kigambibwa nti bayingira mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Ku bano 169 basangiddwa Bukoto mu ggombolola y'e Nakawa nga kyaddiridde ekikwekweto ekyakoleddwa akawungeezi k'eggulo ku bantu abayingira eggwanga nga tebagoberedde mitendera mituufu. Bano basangiddwa nga baliko ennyumba emu gye bapangisa nga babeera mu kirindi. Waliwo abantu abeefunyiridde mu muze gw'okujja wano nga tebalina ebiwandiiko ne bapangisa amayumba ne bakolera omwo naye ng'ebintu bye bakola tebiri mu mateeka. Mu kukwatibwa mpaawo kiboogerako kyonna kye babadde nakyo. Bwe twagezezaako okubabuuza baatugambye nti baposesi baabwe balina paasipooti zaabwe naye etteeka nga bwe ligamba erya immigration nti bw'obeera mugwira ng'okolera wano mu Uganda olina okuba nga otambula buli kaseera ng'olina document yo especially passport. Kyokka kyazuuse nga bwe babadde bava mu nsi ez'enjawulo. Abasinga obungi ba Pakistan ne tubeeramu n'Abayindi, tulinamu n'aba Bangladeshi, tulinamu n'abava e Ghana, Myanmar, tulinamu ba Ethiopia, tulinamu abava e Sri Lanka, tulinamu abava e Cambodia, Malaysia, Nepal, Indonesia ne Thailand. Mu kugezaako okubakaza kyazuuliddwa nga bano be bamu ku baludde nga bafera abantu nga bakozesa amasimu nga babasuubiza okubawa emirimu ebweru w'eggwanga. Abantu bano bwe mulaba abakubira Abannayuganda nga balimba yogerako n'ono ali India nga bawoono kumbe ali wano e Bukoto. Bw'oyogera n'omuntu ali Bukoto naye ng'ayogera ne accent ey'Ebuyindi n'oyogera ne n'olowooza nti bakuwadde omulimu Buyindi. Yogerako n'ono ava Pakistan naye kumbe ali wano e Bukoto. So enaku zaabwe 40 zaaweddeko leero twabakutte era nga mukimanyi ffe aba immigration tuli gumite. Baliko n'ebyuma eby'enjawulo bye basangiddwa nabyo nga kiteeberezebwa okuba nti bye badde beeyambisa mu mulimu guno. Balina computers omwo, computers nazo tuzirina ebikumi n'ebikumi bya computers, types zonna za computers ne equipment eziri very complicated tutasobola na kutegeera kye bali bakola. Simon Monday nga ye mwogezi wa Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga ategeezezza nga bwe waliwo ne bannansi b'eggwanga lya Nigeria abawerera ddala 62 nga bo baakwatiddwa mu disitulikiti ya Jumani nga bano babadde beerimbika mu kyakubuulira njiri. Ne batandika okutambulira mu kyaki oboolyawo ne baabbirawo n'abantu. So twabasanze nabo nga tebalina ebibakwatako. So abantu bano nabo tubalina tutandise okuba processinga. Oluvannyuma lw'okusunsulwa bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Bwe nagenda mu mbuga z'amateeka bwe tuba processinge basasule fine. Wamala okusasula fine ndowooza kinaddirira kukola ki okubafulumya. Monday akubidde bannannyini mayumba okwegendereza abantu be bapangisa ku nnyumba zaabwe. Tomala galaba omuntu modolo enaze lwakuba alina sente omale kapapa okumuwa ennyumba kubanga akuleetedde sente nga tonaba kumubuuza ebimukwatako. Olina okumubuuza paasipooti ye, olina okumubuuza paasipooti mulimu ki. Bw'oba totegeera ebintu bya immigration engeri gye tubigabamu ne documents ezo wandibadde ojja wano n'otwebuuzaako. Okusinziira ku Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga ebikwekweto ku bagwirwa abayingira mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka byakusigala nga bigenda mu maaso.